bamuwogodde laba atambula because like she was leaping bamuwogodde omukazi yankuba embooko nga simanyi kinkubiza mulimu ebigambo binene ng'abantu abamu tebamanyi nti binene ate kakati we've normalized everything nti oli ajja n'akulisa byakuliisizza ku social media ng'alabibwa abantu omutwalo mulambo b'emitwalo 10 n'abantu ne baseka n'abali mu comment ne bongererezaako. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256. It's happening wetugamba kaswere kigambo is happening ng'omanya indeed is happening. Kutusibwako Nana Herbal Mouthwash alumu amannyo asenya lula lidda lumu amannyo gakuluma okusenya ovaamu olusaayisaayi okozesa Nana Herbal Mouthwash ate nekyewuunyisa yakasibwa National Drug Authority. Buli hano amanyi timukoze ekifaananyi kye. Oyo Rihanna alumu amanyi okozesa Nana Herbal Mouthwash omusange mu supermarket ne mu shops zonna eziri mu ggwanga gwali ebweru watuuke nti abannayuganda obosanga Nana Herbal Mouthwash. Leero era nkujjuza Victoria University gwagala okusoma match tekagenda mu maaso gende wandise certificate diploma agala okwa upgradinga senior force of branch nga nyoga n'ofuna ku Victoria University ne wandise obenga osoma. Leero ndine love doctor. Love surgeon. Love surgeon. Kati abedda twatanga ba love doctor. Byanjawulo mukko. Anti bya bulijjo byaba love doctor. Olongosa mukwanga. Oli mulongosa wa mukwanga. Surgery ozimanyi. Nginoga mu surgery. Omuntu oba ogenda kola ki? Kumulongo. Musala. Osala surgery. Omanyi surgery kitegeeza. Kusala muntu, you open them, n'otereza byotereza okina kyoteekamu boyina kyojjamu. Mu muntu kati surgery. Obeera osaze omuntu akola surgery bamuyita surgeon. Okitegedde kati nze ebiseera ebisinga bwe mba njogera n'abantu ba client bange ebiseera ebisinga mbabuulira amazima ebiseera ebisinga nnyinza okukusala mpaka ku mutima ne nkubuulira nti kino y'ensobi yo era lwaki yes naye ba love doctor ebiseera ebisinga bakuwa panado agenda oti ojja kusuuka ekyo si kyenkola I want to go to the kyovola ebiseera ebisinga ne leeta zange ezentera okuwandika ntu nga wakubye nnyo mba njagala nsalire eddala ntuuke ku ggumba nkubuulire eddala ekituufu. Sikuba nnyo Shalom ge mazima genjogera. Nasinga tebaagala mazima oli agamba onimba mukko baagala nnyo baweweeza tebaagala kuwona anti okupepetta omuntu ekyo osobola omusibira mu mbeera eyo okumala ebbanga ggwanvu nnyo nga lyaliko. Yes. Ate n'atawona n'atayambibwa because waliwo abantu nga ajjeewo n'agamba musajja wange ayenda ne mugamba musajja bonna bagenda kwenda. Abasajja bonna bagenda kwenda. Bonna abasingira ddala obungi bagenda kwenda. It's the bitter truth. But how do you deal with the cheating? Gwe ng'omukyala. Do you stay? Do you say nti kati wano osobola osigalawo basi wasigalawo? Ye omusajja wo aba ayenda atya? Men are going to cheat. Oyagala oba toyagala. It's the bitter truth. Nekyo kigambo Rogers kinene. Ekyaki? Ekyo gamba asajja agenda ku abasajja ayinza obutayenda myaka mpaka ku nkaaga naye ku nkaaga asobola ofuna ya amutabula. Ku nkaaga mu ebiri ayinza okufuna ya mutabula. Ku myaka nkaaga mu ebiri. Ate kati ebiseera bisinga naddala abavubuka beekuumidde mu mbeera nti they want one woman. Nga bakyali bato myaka 21 agenda yeetwalira awo but kali akantu the innate being of a man okubeera nti ayagala nnyo ku exploring akayinza ovaayo at a later stage bw'owulira ku myaka 35 nga tava mu bbaala myaka 36 asiba mu trip n'obwana bwa campus bw'owulira abo ng'obufumbo bwamulema ayagala kukola ebyo. So I think era nkimanyi innately abasajja baagala nnyo okuganza abakyala ab'enjawulo. Abasajja abasiraamu bo bakikkiriza ne bagamba tuteekewo bana. Ate abasajja abasiraamu abo mbaagala nnyo. Ensonga lwaki baagala nnyo okuleeta abakyala abalala kwe kukuuma ebintu by'omusajja ono nga biranda oba otegeera nti abasajja abasiraamu agenda kuwa omwana w'omuwala omuwase omutwale mu makaago wabula nga kyayagala obugagga bulande mu famire endala.
teri mwavu gwe batwalira mwana nti wayi kwatayo mwala wange wuno bawa bagaga nti haji wuno basheeka wuno haji munne mwala wange kamaze sinya bulandirawo nti family bwebe eri mu bugagga egenda landeti nti omugagga woli yazaala muno omwana bakuumira mu bagagga balinga bayindi bakola bata kestis balinga bayindi bwe bali tonakweyanjula nno amanya tuyizo oyitawo so amanya nze Roger Otis oba Rogers Mbalire abamu tabamanyi mannya gange matuufu naye nga ali musajja muganda olimba neddira kiwere akabbiro luwomera mbuzi ndi musajja muganda but the stage name or the name the mamenyi it is Roger Otis bulijjo ali muganda ndi musajja muganda ndabika ngaki either bijonyo ali mu Easterner oba oli wengulu oba ndi mu olugisugisu nkyewuunyiza ndi musajja muganda abeera smart eyene nkola bamami tebakusumbuwa bamambi basumbuwa naye ate nange ndi musumbuyi nnyo ku busumbuyi bwabwe nsukkuluma mukko ne muganga ntajja kusobola manyi bakkakkanya because ebiseera bisinga olumbibwa nnyo abakyala abato era abakyala abato nsuubira Shalom basinga kuntegeera yensonga lwaki mama Jaden wamuteeka wakati wateekayo wa myaka 4 nga mikwano gyo tubadde tukyeyanjula amanya Roger enyanjula yo gyulidde tubadde tukyeyanjula amanya Roger Otis ndi love surgeon. I talk about love, relationships and sex. Kyenkola ku mpeo gyenkolerako bagita Galaxy FM ne Galaxy TV 100.2 Galaxy FM awo ekansanga batuyita ka radio ka kansanga ne kafuuka ensonga gyenkolera emirimu gyange gyemisana mbeera mu radio y'amaanyi tutunako buzibu yasa obukukulu bwaffe mutukuba nnyo tubalaba kati n'omu yavaayo gwe nali mpana Evelyn Mike yesi mukweka wamuwanaddi nali muwalana omwalana kati yavaayo dija ndi mulodi yanyiga mu Kongo omuntu nenga nyemyo yali kyali wange watukuba naye kunyiga muka watukuba busungu tukyabulina omuntu amusonyiwa omuntu amufiirako bufiiso omuntu amusonyiwa mukko ebintu obusungu tukyabulina omuntu by the way abatamanyi kubanga nange fukosi nkyala ku radio omuntu eyankyaza yasobola okutunyaza ku radio yali Rogers Otis bwekiri ate interview yatambula nnyo nempulya njagala kukuzza bulungi nnyo naye omumwa guno omumwa gwandeetera obuzibu mwagagenda londeeta ebizibu kati kansoke nkubuuze olugero oba ogenda okwambala ze specs zoyambala frame kubanga frame zifaanana nga bw'oyambala kankute bukuusi mama Kabiti yabikoze namugaye ngenda wa Shalom omukola ka interview simanyi oba Jebbi naawe okalaba frame oziraba zimakinga mama Kabiti namugambye ngenda wa Shalom 256 kola interview naga kati abawala boolumye eyo nkulaba ku snap y'abalaba babafa bakuloba kwanya wasenga acid tumuliko ba Rogers Otis dai ensowera zigwa ku mmere ennungi tesera gwa ku mmere embi oba okategedde era bajja kujjaawo kubakolera noise tewali ataliyo oba atali munsa muntu atali munsa gwogerako era bw'oboogera kwoyo bajja kwogera kuba kirungi oba kibi and I'm very sure very many people love what I do and they love me as a person wakuba tebajja kujja outside nzona kwenava ku interview I go like more than 100 numbers interview yaffe yakola because omanyi up now nkyafuna abantu omanyi Shalom ye gwe ku bantu abamu aboogera ebintu nga bwe biri kyobula nzi nagamba nti saagala nnyo kwerumantama wadde siri mwogezi nnyo wabula njagala nnyo abantu aboogera ekituufu especially mu field yaffe eno ya relationship tuwumbawumba nnyo abantu tugamba ogenda kukola booti ne booti kyobula abantu kati abo abasookera ddala mu mirimu gyaffe egyo abaalinanga amaloboozi agali deep bakubaka music akali soft nakugamba Rogers abakola programu za love mmwe one ono bango nye dobozi dungi baba twenye ngo kwogera empola baki kutwenye ngo bakiba kikyo radio this is how even you speak in your life because kinze mwanyi botu boyogera mu your life naito omuntu abuuza botu boyogera mu your life Rogers anti kakati nze naganze simanyi kuba nze ndi wanjawulo mukko nze nina amaloboozi nga 3 gemmanyi nti I can speak comfortably in 3 voices erisooka eryokubeera nti ndi waka n'okuba ng'omusajja ng'oyogera ng'omusajja that commanding voice omukyala alina oddiwulira si lya buli kiseera nti bw'olireeta ku nagambako abantu okuddoboozi eryo ne baŋŋamba nnefuga ebbi but as a man you should have an authoritative voice ewaka eddoboozi eryo terikanga wabula liba ddene
ate liba liggumivu. Oluganda batukoseza lungi nnyo. It is strong but it doesn't show tulaga muntu nti omutaddeko embeera liggumivu nti munnange kino saagala kuddamu kiraba. Bw'aba akomyewo late ewaka mugaye munnaye saagala kuddamu kiraba ekyo. Ate ebiseera ebisinga abantu abawakaabo ebeddoboozi lyewaka eryo teweddira ddaddamu nnyo. Nyo nagamba saa kudda late ontamedde bino bijja kulema ate olinga n'oli yagenda naye kyekyamulemesa awo kofuuse mukazi omukazi omuntu eyeddangamu kyobola abazadde baffe yayogeranga emirundi ng'esatu sapatu n'eruma sapatu nejja naye ate taata bwe yajjanga n'agamba mbalire wuliriza maama wo byakugambye n'agenda nga teetaga kwogera bingi kyokka. So there is that calm strong voice of the home. Waliwo n'eddoboozi lyonsanga nga ndi ku kisaawe nga mpoggana nti owaaye kamwoca weereza eno eddiba kamwoca n'awaata paasi n'eddeeno eryo nayo ddoboozi ddala. Waliwo n'eddoboozi erya voice over nkola obulanga ebiseera ebisinga mbeera voicing obwa Galaxy we bamuyita Timo on the chat voicing wa Galaxy FM zina mukannyonnyo yankwata mukaawo nga naakajja ku Galaxy eyatandika n'okunjagaza ebintu bya voicing alabika asimbawo eddagala ng'aluddewo oyo no programs director era ye mukama wange sijja kwogera yogera maaso naye sijja eddoboozi ndiwulira ndiwuliridde ebbanga but he's a very talented man. He's a very talented man. Bw'owulira story ye n'engeri gye yajjamu ku Galaxy FM olabira ddala nti it was meant to be for him to be there. Ye muntu eyali agobeddwa ku reception yali ku reception nga yaleese demo ze baali bamugobye omusajja yaliwo ebiseera ebyo bamuyitanga Nalebo yali mu promotions ono Jonathan Nalebo kati esaawe na Apostle nga atwala abantu bamulaba nga badduka budde omukyaza Apostle simu bubire Apostle yaliwo nga promotions kati mukama yamuyita aweereza abantu naye nga yaliwo ko namuyita but that guy has a good promo let him come era okusuulayo tisindi yaji sporting abula baweereza demos nga tonnajja ku interview baweereza demo ne bawulirizaamu so bamuyita nga ne demo tebannagiwulirizaamu kiri awo ne bateekayo audition Adobe audition eyo okwata amaloboozi mugamba now start nakola ekintu with experience yajja nayo okuva mu east yali ajja kikubira 100.2 Galaxy FM zina eddoboozi erimu erine ku Galaxy TV so mbiseera byange ebyo byasooka ku Galaxy FM yankwatamu nnyo because yalaba ya sporting eddoboozi atera okutestinga abantu amaloboozi awo n'agamba okay speak kulwa kalango wano kwata lines zino zoogere bwe yazirabanga nga ntwala obucuba nampaayo 10 awo nantwala 5 nga tugenda tu voicing obulango bwa companies ez'enjawulo bwe nti we nategeera nti maybe I can speak on radio okitegeera so waliwo n'eddoboozi erya voice over nalyo lyanjawulo because olina okuba nga oli mukkakamu ate olina okuyingira character because mu voicing mubaamu character y'obulango because bayinza okuleeta akalango kanana mouthwash ono ne bagamba nti kati ogenda kwogeranga ng'omusajja eyakazuukuka ku makya ayagala kusenya manyi olina okwogera bwoti zibaamu character za njawulo so bw'atyo bwe yatandika okundaga nti I can actually use my voice to get some money naye ate eddoboozi ly'ekiro ery'okumpewo ddala mukko obudde bw'ekiro abantu bangi b'otwala mu tulo neyeebaka ng'awuliza ddoboozi lyo kitegeeza tolina woggana nga Shalom bw'abeera ku Shalom 256 kati nga nze bampadde Galaxy omulimu bayinza kumpa pulogulaamu y'akawungeezi evening yawo evening wamaaso weyali tetwamugoba tali competent osula mu bbaala twagala kunenya radio mbago yasulanga mu sibirimu Shalom mugenda wange Vicky alikunda agamba ki Vicky jali yakola show ku Tuesday ku Galaxy TV show ya Sister Code. She's a very good person actually. Wakabinyo. Ye muntu mala ngamba n'obunga ngosaga mu nyuma siri bulungi nakweza emitwalo 5. Wallo bwaba kutegedde abakullo. Yakana okumpa story ya step mother. Ate ngabira ku TikTok ngabinyumya obwe. Yakana obimpa ku gundi. Ajje ku Shalom 256. Vicky yangu ku Shalom 256. Ku doboze ya radio. Edobozi lya radio nga bwe kugamba. Teba ku training ababula bakuwa tools eziyinza okuyamba okusoundinga better. Mu tools ntegeeza ki bakugamba ekiro kitegeeza ki radio ine engeri gyetambula abantu b'okumacha engeri gye boogeramu emisana
ne vibe yawo yanjawulo noyo olweggulo kyova olaba ogambye nti gwe ofiitinga lweggulo olaba vibe ye ebeeraawo then ekiro olina okukkakkanya abantu ekyokubiri olina okuba nga people can easily share with you because omuntu avudde ku mulimu ng'alina amuyombesezza alina amukyaye teyafunye ssente azze ekiro okuwuliriza ku radio tosobola muwogganira kyova olaba its better nga tuli calm ka music kali soft kyova olaba tetukuba agundi nkudi ekiro enkudi tosobola giwulira kiro ebeera wansi nnyo because we want to soothe people into the day bayingira olunaku olwokubiri waliwo abantu abatuwuliriza nga abaakola nga teetaaga muwogganira ng'ayagala mubuulira kituufu kiriwo and of course the message ey'omukwano terimu kuyomba kungi nnyo message y'omukwano terimu kuyomba kungi nnyo okujjawo nga muli mu kaliipa akaliipa awo aba atabukidde ddala gwaleta ekigambo ekyo kati abantu bakyogera ddala kalipa ate ebintu by'okubikkako bino bikulu Shalom ate ddala ku social media zammwe zino oba ezaffe because I'm also on social media abantu ebigambo bibayitako ku mumwa nina omwana gwenkyaza buli lwakutaano naye mweditinga shonoko ani oyo gwekyaza ono ku TikTok ng'akikubyewo nino kijjamu ng'akikubyewo kati sefu kwakyala ku show jebbi omugamba buli dakiika oginootinga wamukolete buli dakiika naye ate kati ekyo kiva ne kunkuza kiva ne kunkuza saagala muyingiramu nnyo but kiva ne kunkuza engeri gye wakulamu ebigambo bye mwayogeranga if you were reprimanded bw'obeera nga oli reprimanded ewaka ebiseera ebisinga bakucunya ku mumwa bagamba olina omumwa munene nnyo nze sigulaba abantu banvume mama teyakugirako tebagusunanga bw'oyogeranga ebigambo ebibi mama ngaakusunayogedde ebyanjwanju mama nga ajja n'akusuna omumwa bwati twali tuli awo ntinda kati wali adiwewawo nga simanyi ekigambo mbu okuwogola kibi kakati oba natulana mu firimu ya Jingo mwetulabira firimu enjogerere kati nga ngamba sister wange bamuwogodde era bwatambula because like she was leaping bamuwogodde omukazi yankuba embooko nga simanyi kinkubiza mulimu ebigambo ebinene ng'abantu abamu tebamanyi nti binene ate kakati we've normalized everything nti oli ajja n'akulisa byakuliisizza ku social media ng'alabibwa abantu omutwalo mulambo b'emitwalo 10 n'abantu ne baseka n'abali mu comment ne bongererezaako mumpeere kino weerabidde kino the common decency is now yaggwirawo ddala so kyo nkitegeera ekyokubeera nti osobola beera n'omuntu ku interview ebigambo ne bisukka mukko weekoledde erinnya mu bintu bya relationship n'okumendinga emitima abavubuka bangi kati basumbuyibwa tutandikidde okwogera awo twetwogera ku kyekisoose embozi adde ennyumidde eyo abasajja ongambye mbu omusajja ku myaka 62 asobola okwenda yayenda you see okwenda kiva in a need for sexual satisfaction okwenda tetuyenda kubeera twagala kubeera mu nyumba z'abantu omusajja tayenda because ayagala simaya kuyingirako nnyumba mpya sexual satisfaction now sexual satisfaction yo gwe ng'omuntu erina weeva ng'omuvubuka ekitonde ekisajja kirina kye tuyita sexual drive yesobola okubeera wansi oba waggulu gy'oyongera okukula esobola okuyitibwa libido but sexual drive yonna esobola okuyitibwa libido is another word but drive yo gy'oyongera okukula gyeyongera okubeera nga ewambuwa omusajja gyakoma okukula because omuvubuka wabeera mu myaka nga 17 okwegatta aba akwagala n'ebiseera ebisinga batannakufuna nakufuna tamanyi buwoomi bwako bukulimu now ayingira emyaka nga 22-23 sexual drive eyereetera kyetwandiise testosterone mulimu hormone oba obusomyo mu musaayi testosterone levels ezo wezambuka ne sexual drive eyambuka a man is almost at a peak ngali myaka nga 33 awo 35 testosterone level ye eba waggulu nnyo now level yo webeera waggulu nnyo ate ng'osobola okwafoodinga kaliipa kikulu mulimu abaana abato bavubuka myaka 25 nga level ye ya testosterone eri waggulu ba sexual drive eri waggulu naye nga financial etasobola yoyo gw'osanga omuvubuka ng'ali ku campus akwana bawala nga 8 akkiriza yagenda akkiriza yalugwamu n'osanga omusajja wa myaka 35 ng'alina omukyalo w'ewaka
naye ng'ayenda ku bawala abalala nga basatu ng'ate asobola obbateekamu ssente n'amutunfulira ennyumba eri ono n'agenda nayo ku trip eno ono wa ku mulimu alippako bw'alippyeko ku mulimu ka office bwe batyo naye drive eyo yeeyongera bwetyo na omusajja yenna ebiseera ebisinga baba tasobola teeminga drive eyo n'agikkakkanya n'afuna something else to substitute with that agenda kwesanga nga ayenze. So at any one moment in time any man is going to feel like they have to cheat because kyoyo oyo kiri mu ffe kijja tewali na nsonga lwaki oli aba akikola. Abasajja basinga singa baali basobola oteeminga sexual drive eyo oba drive yaabwe twalibadde wala nnyo because bw'otunuuliramu Shalom nga tonafuna mama Jaden bawala be wayitamu oba bwe wali nabo obudde bwe bakwonoonera sente ze bakwonoonera ebintu byonna because the energy yaveegwa buliwo engaging n'omuntu energy yo ekendeera waliwo omuntu aku stress nga Shalom n'owulira ng'ofa wano mwagwe nakolera paper campus awo paper yekooni alika wali musajja mugezi omwanga mukolera paper otyo naye embuzeeyo Natasha teyakutemera namukolera paper nemawo zikola n'ayita bulungi ate nemusanga yakusuubiza nga nalinga naye ng'ate ali ku DJ kyafunye DJ amaze okuyita yafuna abaliko olwali upcoming DJ abaliko abaliko batusumbuyidde abantu abaliko abo bwe yafuna abaliko sijja kunyumiza mboozi yange nange banzibako omuntu banzibako omuntu sijja kkaaba naye kati Rogers ogenda myaka nga 5 ng'oli mu spotlight myaka 2 natandika mu June 2022 we nafunira omulimu gwange ogw'empewo kyesagambye nti emisana nyina emirimu gye nkwasaganya emirala mbeera ku Kagwirawo sports betting ndi manager waayo era mbako n'emirimu gyange gye nkola emirala so we nava ne nfuna omulimu gw'ekiro naye nga okutandikira ddala radio I started in 2022 mu June so mulimu abantu abatusoganya awo nga tetunnafuna mannya nga tolina linnya bannayo mwavu omuntu atalina linnya tujogeddwa njakkomaawo sijja omusajja ono ogedde ku musajja ali myaka 35 n'afuna obwala ku kampasi n'agaana bwejjinja ku road trip naye ate ogambye abanoonya satisfaction alina omukyala ewaka ekyo nakyo kiri awo because abawala abasingira ddala obungi ekisinga okubamenya kulowooza nti they are enough bamala thinking ekisinga okumenya abawala kulowooza nti they are enough. You can never be enough for a man. Tosobola. You can never be enough for a man. Ate kiri both ways. You can never be enough for a woman. You can never be enough for a woman. Ekitwawula kiri nti omukyala bw'aba akutegedde kiralamu. Omukyala bw'aba akutegedde nga kiralamu. Wabula omusajja ne bw'akutegeera asobola okugenda ebbali n'alippamu n'akomayo waka era ng'akyakutegeera. Ye musajja oba okategedde omusajja ne bw'akutegeera atya ng'akwagala olina waka agenda ejjinja nga bwe nkugambe n'akaddeemu n'akalippa n'akomayo waka ng'akyakutegeera. Same love ekisingira ddala okumenya abaana b'obuwala kulowooza nti I am enough for this man. Mukoledde bye mukoledde byonna tuli ffenna mu nnyumba y'emu yajja n'ewaffe n'akyala nfumba nkola njoza oluusi n'abakyala bayira ebiseera ebisinga we applaud them for that bakeepinga in the provision state n'atandika okuweerera ku baana n'atandika okubaako ebintu byakola mu maka. Now when she finds out that you're cheating on her kitera nnyo okubamenya. That emotion trust adda akwesize. Yeah kitera nnyo okubamenya naye you can never think that you are enough. Olaba ne Katonda yennyini nnyini alina abantu bangi bakwasaganya tulowooza nti ali ku ggwe wekka. Katonda aleka abalwadde abali emu aleka abalwadde 10 abali emu ajja kunoonyezera avo. Ebiseera ebisinga nze ndowooza kiva mu ntegeera yaffe the understanding of each other. You have to understand the man nga bw'ali n'ekikula kye kikyali. Kyobola ebiseera ebisinga I try to educate people on a mass. Saagala nnyo kufuba olwakuba abantu balowooza mba nkuba muntu omu naye buli wembaako omuntu gwenjogerako njogera ku characteristics eziva mu muntu ng'ali mu state eyo. Nayogera ku Shakibu kyali waffe nti Shakibu alina omukyala mukulu mukko. Shakibu ono
tukikomyawo mukulumukko Shakib ono asuubira ebintu bino ne bino ne bino omuntu yenna yena bw'obeera n'omuwala nga mukulumukko olina ebintu byolina okusuubira nabimenyaako if you want to go genda ku Twitter yange Otis441B ojja biraba you talk about someone in that state so that abantu abayinza okwesanga mu mbeera bwetyo nabo bakiraba ne bakiyigiramuko okitegeera because when you focus on one person nobeera nga okuba oyo it doesn't really make sense tikikolera sense nze nganze yeah. Kati omuvubuka ayagala ofuna soka omuweeyo kwabyogako ku X naye kati omuvubuka akuba omuntu omukulu balina omuntu omukulu kikyaba asuubira at any given day this bound to happen. Ekintu ekyo ndoza kyalabikiddeko n'emweno scenario ginasembyeyo okwogerako eya Kansiime. Kansiime sijja kulowooza nnyo nti oli omusajja mutototo mukko wabula Skyilanta. Skyilanta muto Kansiime. Ekyo sina bukakafu era sijja kyogera nti nyinako obukakafu wabula kirabikanga na omuvubuka yenna bw'abeera nga muto ku muwala ebiseera ebisinga omuwala ono ayambala essaati y'obusajja mu relationship. Essaati y'obusajja erimu provision, erimu okulagira, erimu okubeera nti gwe lead wa relationship. Now innately ffe nga abasajja okuva mu kikula kyaffe twatondebwa kukulembera. We are supposed to lead. Era ebiseera ebisinga ojja kwesanga nnyo n'abasajja bali mu kampani nga boosi we mukyala awulira nnyo obuzibu. Awulira nga ayagala akula asukulume ku boosi we. Because mu buntu bwaffe twakuzibwa kulembera. Na buli woggyibwako amaanyi ago otandika okuwotoka mu ntegeera n'okutandika okuwotoka mu nzikiriza nti this is actually a real relationship for you. Ogambo yogera bulungi. Okuwotoka de shalom. Amagezi gakuggwa obulwa amagezi. Owotoka mu ntegeera. Owotoka mu ntegeera n'ogaa nti naye wano wendi nyina okubaawo. Era ogenda kwesanga omusajja katugeze sigenda kugamba nti Shakib akikola wabula ogenda kwesanga omusajja nga Shakib ng'alina envaaze nga bbiri ebbali nga buwala buto myaka 23 nga bw'agenda mu nnyumba ezo z'abupangisiza eziriwa akyo okuba obwama yogera nnyo nga bw'agenda ku nnyumba ezo Shakib z'apangisiza omuwala oyo awulira nga musajja mu nnyumba he's a man atulanye ku TV nga bamperimu otye bw'akomawo. Now I'm not saying to omukyala yenna omukulu tagenda kukolera bintu bino wabula the vast majority of abantu abasingira ddala obungi abakulu tagenda kukola bintu ebyo oba nga mukulu kuggwe ekitiibwa ekyo kya musajja wange akomyewo waka waliwo akantu maama ke yakolanga nzi nali simanyi significance yaako naye yakakolanga nga tukula muzeeyi wange akolera Wakisekaawo. Wakisekaawo agimanyi abantu abasingira ddala obungi bayiriba na mu biseera ebyokuyiriba ebyo muzeeyi be yalinga mu myaka 30 mu giijo ng'akomawo akooye nga bwadde ewaka atuula wansi bw'ati nga talina kye yakoze kyonna maama najja n'amugya mu socks. Ngamba naye maama avudde mu fumbiro eri yonna n'aleka bintu byonna ajje muzeeyi socks zokka. There is what we call dominion. Omusajja yenna alina okubeera ne kye bayita dominion over his woman. Alina okuba saagala nnyo okuyita kufuga wabula alina okuba nga akulembera mukyala we. Omusajja yenna buli lwabeera munda muli ng'awulirira ddala akulembera mukyala we afuna obusajja mu ye n'awulira nga azitowa ekimala. Ne bw'aba mwavu atya Shalom omwavu yenna ayagala okuwulira nti akola ki azitowa. Maama yajjangamu muzeeyi socks naye saakitegeeranga. Nakitegeera Mama Kabiti anzigyamu socks. Mama Kabiti mukyala wange muyita Mama Kabiti nawe akugyamu socks. Nakitegeera anzigyamu socks nawulirira ddala nti this is what a woman is supposed to. Nkumyewo waka ndeesa akaveera kange mulimu ka ice cream atera nnyo okwagala ice cream ndeesa akaveera kange mulimu ice cream kibi byonna bikwata nasooka n'abizza eri najja wansi n'akugyamu tu socks tutono nnyo bwe tuti. Kasooka nkubuza ekibuuzo weevuga olina emmotoka bw'oba ova ku mumba nga asako ku supermarket no shopping ebintu omukazi yabijja mu mmotoka nze abijja mu mmotoka tekiriko mateeka saagala tu bintu tuteeke ku mateeka manyi kuba tujja kuwabya abantu ewaka nga taata affe olulya eŋŋombe nga twagikwata ne mutwe mukati akomyewo sama katuusi nga tugenda nga tujja ebintu mama agamba
netujja ebintu mu mmotoka e Kampala waffe wano ekisaasi weewola kwikiroonya ogenda ogula ebintu ebitwali waka nga gwalina obijja mu mmotoka n'omusanga ali ku Netflix ali ati you're back what are we having for supper and it is those small things obuntu obwo butono olaba omukyalawo ne bwaba asasula school fees naawe nga ddemu asasula school fees at least asasulayo ttaamu emu naye ng'obuntu buno obutono nnyo bumulema asobola okutama ate nga bw'aba akola obuntu buno obutono n'ebiri ebinene ne waatabikola because innately you know you're supposed to do the big things as a man. Obuntu obutono kujjamu socks kati twali nalinga ku campus eyo campus omaye bisera bya campus naawe oyagala kola ki kulipa kuyitamu naye mulimu abawala abakola ebintu ebyenjawulo n'oyagala omusigaza true wadde toli ready nogamba mwala ono kamusigaza she's for keeps waliwo abawala abakola obuntu obutonotono kati abavubuka oyinza okumala emyaka ng'ena ng'okozesa tawero y'emu okimanyi nene high school njirina nakireka nga togisuula ngokozesa tawero wadde ko togyagala ngokozesa tawero emu myaka ena omala gyewaka wuwo nga zze n'ettawero endala yagamba eno ngenda gikosangako olunaku lumu lwemba nzize lwokka n'agirekawo oluvannyuma lwa wiiki 2 agenda kujjawo enkadde alekewo empya eno wagikozesezza kankomewo n'endala olutawero ziri mpya 2 mu nnyumba enkadde evuddewo okirealizinga leeta nti kino kyongeddeko ku nze nti am extra clean ku muwala ono abavubuka abamu okuva Christmas y'omwaka gwa 2023 akyakosa akasenya keekamu obusenya bwa 335 naye ng'agenda mu bbaala n'asipendinga emitwalo ng'etaano ku mwenge naye ng'akasenya kaakyakozesa ka 2023 oba 2024 mu May niyo omuwala asobola okugula obusenya obwo bubiri bujja bubiri obwa Colgate n'abuleeta n'akateekawo awo n'ajjawo akakomo mpolampola ate kyolina omumanyi obusenya obwo gye bweyongera okusansebuka baba tebakola bulungi nnyo manyi there are small things that a woman can do okwongerako ng'osobola obikola wabula nga it is not on your priority list kyena kyewuunya manini we ansanga we are going for a date okay do you have gas at home nze gyali nawe kasita bekisikanga abuuza olwo what about I cook for you mga do now to cook okay let's bet naye mbanze tujja 12 gya date nanga what's your best muganja njagala nnyo ekyennyanja n'omuceere nanga okay you buy fish I'm going to cook for you omwana afumba ekyennyanja paka kyakyafumba kyennyanja naye nga nayinanga emigunya gyange tanga but he order for KFC before I come nze njala ennyuma batama abavubuka abo batama abavubuka ate ekirala n'abaana bobuwala kye balina otegeera nti olina obubuuza ebiseera ebisinga abavubuka abasinga obungi abeera mu situation nga tayagala kusetolinga ezimu ku sayini z'omuvubuka tayagala kusetolinga ajja kuyombesa nnyo nga weetuminkiriza bw'ojja ewaka ne weetuminkiriza nga tomubuuzizza bino ozukuse ssaawa 12 mbw'ofumba mmere yaaki lwaki ofumbye ofumba yaaki because alabanga agenda okwesibako oyo aba tayagala kusetolinga ezimu ku sayini z'omuvubuka tayagala kusetolinga kubanga agenda kukugaana okukola ebintu ebimu bikaseera aba akubuleminga buno obudde mba ndaba Galaxy mba ndaba Love lwaki ojjeeko ng'oli mu kulaba gundi aba abuuza nnyo ebibuuzo nze ebiseera ebyo ndowooza nga kyali ku campus waliwo omuwala yali ategedde nnyo naye nga bw'ajja ku makya aba ayagala kwala buliri nga mwakaza mu buliri bwe muti aba ayagala kwalirawo nga tobukwatako togezza n'obukwatako nze njala obuliri bwange avubuka basingira ddala obungi tayagala muntu mulongooseza nnyo because abawala abo batuuka ekiseera ne balangira nti munnaaye nali ewuwe nga nkola emirimu nenjoza jiini nenfumba n'emmere namuwanga ne kugundi akulangira obuntu obwo butono bw'okoze ebiseera ebisinga omuvubuka oyo aba tali ready kusetulinga aba tayagala kutuuka ku point eyo yakumulangira because akimanya at any time you're going to go kati enyumba oba ojese eddugala gireke genda naye ate tekikuggyako ntegeera gwe ng'omuwala kubuuza nga maama Jaden bwe yagamba okimanyi nti sooka kufumbira kati mukusaagasaaga mukusaagasaaga mwebuuza ebibuuzo you feel like it's okay omuwala ono okufumbira emmere n'ogamba okay nfumbira ekyennyanja omuwadde go ahead okufumba nga bw'ogambye mpaka kati akyakola ki ne weekend eddaka like yafumba
there has to be consent on both sides. Mulekerawo okwetuminkiriza nga tumanyi ako abawala balekerawo okwetuminkiriza ogenze w'omusajja ku weekend ogudde majini ogozezza banya soka mubuuza tobuuza nga abuuza kibuuzo nti waye nkwoleze ku jini nkikole ntya kati nga bwe nkugambye nga bwe wakikola there has to be consent on both sides. Omusajja because obuzibu abaana obuwala bwe basinga osanga omuwala ebiseera ebisinga dating ali ready settling most of the times bwaba tali ready settling omulaba nga ayingidde relationship ena agivuddemu 2 months but in about a year bw'omala omwaka mulamba n'omuwala omuwala oyo atandika okubeera nga alowooza ku settling n'ateeka okuba alina ebintu by'ayagala okukola okulaga nti ayagala kubeera naawe era ebintu ebyo omwaka guweze era mu kwagala bikola ojja mulaba nga ayagala kukola ebintu ebyenjawulo akuwoza ku ngoye ayagala kugolola olwo akutegedde naye ate obuzibu tusinga ofuna nti omuntu gw'ofunye ebiseera ebisinga bayinza okuba tali ku stage yemu naawe nti Shalom mu kubeera nti ayagala settling is a very big topic for me. I would want to settle naye ng'oli naye ye tayagala katabala balina stage zino stage y'emyaka 18 mpaka ku myaka nga 22 abasingira ddala obungi bali mu kunyumirwa bulamu bali mu kunyumirwa bulamu abamu akyalina n'embuzi ye nga kyayagala mu relationship musajja mubuuzaako hi how are you oli bulungi nnyo good morning have a good day namwereza ka message kasente na wakyali abala abalina embuzi e Kampala baayitirivu nnyo naawe e Kampala wano lwakuba kati ffe abasajja ebiseera ebisinga abali mu mbeera y'amawulire tutuuka ekiseera nga balabe tugwa miswaswangule okusanze ku shisha gabampe meat orange ne gun omwana gyali eyo nga tava waka omwana gyali eyo nga bw'ava avudde waka agenda ku church ku ssomero nakuddayo waka era kibi nnyo omuwala obuwala okubanga yeepangisiza era nga nakyeyombekedde omuwala alina kuva mu nnyumba ya taata we nga yingira nnyumba ya musajja kibi omwala okubanga yeepangisiza avudde ewaka n'agenda yeepangisiza akazigo olaba freedom eyina ekintu kyereeta mu bantu nti ekuleetera okukola ekimu kireetera ensobi mu bulamu ye freedom ate abaana ab'obuwala okuva dda nedda tebaweebwanga freedom because mu freedom atuuka ekiseera n'akola ensobi nnyingi nnyo omuwala bw'akola ensobi nnyingi nnyo aluzinga value gye yali tutte mu relationship ensobi eyo mwe muli zitatu ezitatadde basajja batono buli gwe bakyaye n'agisangula basira gashumba wamulabe gundi n'agisangula omubiri n'agufuula chalkboard omubiri ogwo guli sacred ogw'omuwala guli sacred nnyo guyina okuweebwa ekitiibwa ye muwala okubeera ng'anywa ebiyagayaga zino shisha zino ndyaga zino paafu zino ki ogenda kwonoona obulamu bwo gwe nga ggwe omubiri ogwo gwe gukuliramu omwana imagine if gw'oteekamu ice gugenda okukuliramu omwana emyezi 9 jukira tosobola kunywa ice myezi 9 tosobola ng'oli lubuto so it has to be a sacred thing freedom eyo egenda kukuleetera okukola ensobi ennyingi kyova olaba bataata baffe baafangayo nnyo okukuuma abaana ab'obuwala abo aliwa era gwe basooka okubuuza ali luddawa okyazanya mupiira nze nyina system bw'ati ebiseera ebisinga ffe twamuprotectinga nga ffe nga baganda because bazadde baffe bamanya atulina abalenzi 4 n'omuwala omu bajja kwesootinganga but abawala abasinga ddala obungi abasajja abakuze ababadde n'abaana abato abawala ebiseera ebisinga omulaba engeri gyamuprotectingamu now freedom bw'ogiwa omwana w'obuwala ayinza ogimisuzinga kyokka ate freedom yemu bw'ogiwa omulenzi athrivingiramu gwe Shalom ekikuleese wano ku Shalom 256 tewatandika kubeera nti oyagala kukola content wa YouTube wabula ebintu bye wayitaayitamu byonna byakulaga paths ez'enjawulo esobola okuvaamu akasente kyova oli ku YouTube wano ye freedom gy'oyina the freedom to think outside of the box gwe ng'omuvubuka yekuleetera okukola ebintu by'okola nze saasoma journalism saasoma bonna mawulire naye ate ndi ku radio mpeereza bantu I'm a computer scientist nagenda ku Makerere University nsoma computer science nengenda netandika okukola IT jobs but with the freedom that Galaxy FM gives you otandika okuyiga natandika nze mmanyi okuba ebifaananyi mmanyi okukwata content mmanyi okueditinga mmanyi okukola ebintu ebyenjawulo the freedom eyandeetera okugesa eddoboozi lyange nti I can do this kisoboka but freedom eyo abawala basobola ogimisuzinga because bw'abanga akyali muto abaanyirira abaatiba
aba mwengevu muntu abamulaba buli muntu aba akulaba ate buli muwala we bakulaba bwe bati batandika okupima basajja tupima kanyako bembeera nakaako ako buli muntu akaliko bembeera nakaako kangezeeko bugeza ate abasajja akulipanga ali mugezaako akulipa musajja akulipanga just ayagala kugezaako bugeza sinti because ayakwagala wabula agezaako bugeza kangezeeko ekyana ekyo ndabe kandabe kali katya now imagine oli ku relationship ya kandabe kali katya gweno oyingidde love bino ali mu kandabe kali katya consent on both sides teriiwo oba temuli ku page yemu kitwayogedde ekyeki ogenda okwesanga ng'omuwala ono ayitibwamu omuntu omulala body count ndala traumas ndala ayisibwa mu okuyisibwa obubi kulala nnyo osanga omuvubuka ono akuba n'okkuba kyokka eri omuvubuka amaze kyayagala akolaki ayitamu it's the freedom that comes with that so olina okuba nga omuwala nze kye nandirowoozezza nti weekuumira mu kubeera nti you're guarded on both sides bw'oba ogenda yingira relationship oyingira na muntu katugeze family yo gwesiimye nti this is a responsible man that can be with our daughter kati bikyaliwo ebyo Rogers kati family okuli commending omuntu ate family eno zikyali commendingira ddala abantu because at the end of the day buli musajja omuwala gwagenda oleeta ewaka ayitibwa mu process takutwala butwazi ayita mu process wadde tebikyateekebwako nnyo ssira wabula ayita mu process bagaye babazaalawa bali batubuuza kawo senga waffe bamama Jaden nga babazaalawa ebibuuzo kojja ne batata bebabuuza ntinda wa bapima olwo kati bapima ntinda muli bw'omwo wabazaala oli wa Wambozi oli wa ggwanga ki oli wa dini ki toli musiraamu balabe oba omuwala waabwe gyagenda okugenda waliyo values are there values in that family kati bazadde boona omulenzi bakyali babiri kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo bakibuuza bakyali babiri bazadde bo bakyali babiri kirungi ekyo mubaamu ebibuuzo bye balina okubuuza okulaba if there are structures in your home omuwala ono gy'aba agenda yonna omuwala ono omupya gw'ojja okutwala alina okuyingira mu structure wala bakubuuza okolawa bakimanyi okola ki bakimanyi Jaden alina okubaako ne kyalya okolawa is it sustainable omulimu gwa YouTube tianze ndi YouTuber nkola content balina okubula is it sustainable because ekintu ekisingira ddala obukulu abantu kye batamanyi nti abaana is a liability a child is a liability okuvanga wakamufuna nga bagamba mama Jaden nakugamba ndi lubuto sente efuluma paka ku myaka 18 ate teyingiza efuluma bufulumi liability kye kintu oba omuntu ng'okubaawo kwe kireeta disadvantage kuggwe nti buye okubaawo kwa Jaden alina okulya ne bw'aba alwadde alina okugenda mu ddwaliro bw'aba ayagala ekyokuzanyisa alina okifuna ate nga tagenda kuleetera kakadde kamu wabula ate gw'otoola olina okutoola now they have to know omuntu ono atwala liability mu nnyumba ye is there structure okuba ena liability enti eno ebeerawo so it is very important for those parents actually to ask those questions era nkyagala nnyo nze ebiseera bisingira bwe nsanga omuwala red flag esookera ddala kuŋŋamba nti sembadde bwomu badde neepangisiza red flag nkulu nnyo omwana agamba badde neepangisiza myaka kati yenna neepangisiza okola ki neepangisiza myaka ena weepangisiza omuntu yeepangisiza ebiseera ebisinga it's a stepping stone kubaako ne wootuuka kuzimba kubaako protege mu myaka ena mubuuze olinawo kikati protege wagimala okugizimbamu sinnaba opangisiza ki why you renting njagala nnyo abawala ababeera ne basista baabwe abawala ababeera ne bazadde baabwe at least beera ne anti nze saagala mwala abeera na jjajja saagala mwala abeera na sista we ate lwaki sista we yamupangira abasajja tamupangira abula ebiseera bisinga you need that structure of someone who is going to check you yamuteekamu n'ebigambo oba kakusumbwa kaleke bakakupimako Shalom abawala kibi nnyo okuba nti talina muntu amucheckinga you have to have someone who checks you because ebintu abawala bebasingira ddala okukola biva ku emotion ku mpulira yaabwe nze mpulira gayo nomwagala nnyo he's a bit rude but nze mpulira omanyi nti omuwala akuwa kaliipa ku mpulira gyawuliramu
wabula nga yes ngiye nga awulira kiseera ekyo awulira ayagala kuwa kalipa tosangangako muwala mu bbaala nga takulabangako naga tugende njagala kwawula era nga kyakwazi femu ezo mu mmotoka mu toyi 12 km gasoko ngadinge mu femu yaliwo fe nga tuli ku campus ngobasanga nogamba now if someone is not checking this woman kumanya nti agenda komawo sawa meka excuse me agenda komawo sawa meka abadde ne baani omusajja jayongera okubuuza nti oli ne baani tabuuza because takwagala abuuza nti abantu can they account for your actions, can they account for your whereabouts? Ati abasinga bayomba abakazi kakyambuuza mbumbu njiruddawa bimukwatako aninde nga nkomyewo kati ze kino kyogera nnyo ebiseera singa mama Kabiti namugambanga nti I'm responsible for you. Oli buvunanyizibwa bwange. I am responsible for you. Okimanyi nti omuwala bw'abeera ne boyfriend ng'amanyikiddwa bakubira essimu nga tebamulaba. Bakubira essimu nti no step ya money mu relationship. Ng'omwana tali waka obula nga brother tubbi akubidde. By the way nashiba ali eyo niwagamba kale kangambe mama kakulu kakulu nnyo because muntu yenna goba nayo mugambe I am responsible for you. So go kugenda no daleti nenkubuuza ovaawa tekiva mu bubi kiva muti I'm accountable for you. Accountability abasinga tebakyagala otise tebakyagala bawulira bafa. Ekigambo kyenkugambye kuwulira kyokozesezza era yaba awuliranga okuwuliranga tekitegeeza nti kitu kiba kituufu. It's just gochowulira. Wakimanyi nti abantu bangi nnyo n'abako story ya Kasuku ng'agamba yawuliranga alusazi ezimuluma yatewanyizibwanga nnyo alusazi paka we yagenda okukebera n'amukebera nange nakirina nga tezirimu nalimira eddagala lya alusa nga mpuliranga alina alusa nga ngenda ne ku pharmacy ningamba bampe eddagala lya alusa nga nimbira emyaka egi nagenda ensambya musajja musawo mwerabidde erinnya ne bankola endoscopy bakuteeka mu kamera ne bayingira mu nanga sina bwana eri nga sina bwana limu mu lubuto wabula nze nga mbadde kangu wadde eddagala lya alusa. Yes, I had what we call an acidic influx. Nga acid ayambuka bwakkana akwokya abasinga amulina nyingi nnyo nagwe okuwuliranga ekintu tekitegeeza nti kituufu. Nze natukanya banje ne ku lumonde naye nga tolina kulya lumonde bakujja ku mmere tolina kumulya because gwe owuliranga nange tebankebera nange nawuliranga nga nina alusa okebera kituufu nnyo 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 nyira kikulu nnyo kyovula kati fe abatematema basajjoni ngenda kukubulira ensonga lwaki omusajja akola ekintu kyakola ekyo nga tonnayomba nti omusajja anfuga nnyo ensonga lwaki akufuga yeeno ogitegedde nabwe obanga ogitegedde akufuga atya waliwo okufugisa obumbula oluganda saakakozesa lungi nnyo ng'akufuga nga enyale sijja genda nnyo naye wabula nga akufuga nga kwatadde n'okukuba ekyo kirala bw'atakuwa buyambi ekyo kirala fuga wabula omuntu akufuga ng'akugamba munnange nno saagala n'olweyo kale kanzije nkukime ku bbaala gy'oba ogenze. That is out of love. It's not out of hate. Katsokole ng'omukazi andeka mu nnyumba ng'agenze mu bbaala kikulu nnyo ekyo nakyo okukuleka n'okukusaba okgenda kikulu nnyo because omuwala bw'omubuuliza oliwa aba teyakugambe gy'alaga tosobola mubuuza nga yaggambye nti munaye shalom ngenda gendako omwana wakubuuliza oliwa omuwala aba teyakugambye gy'ali bw'omubuuliza nti oliriddawo aba teyaggambye nti ndi tomanyi gy'ali bw'ogenda kukomawo waka obuuza naye mama Kabiti ate alaze wambadde ndowooza alina kubeera n'ogikuba nga takwata nodda ku WhatsApp nodde sini sawa emwe mabega Allah ne Snapchat omunoonyaayo ne Snapchat omunoonyaayo enkuba etonya ozirika Allah omanyi ofaanyi bw'okubanga omukazi tomanyi gy'ali essimu teziriiko enkuba etonya. Waliwo omukyalo omu yalina boyfriend ng'amwagala era nga boyfriend y'omu ku bano yali akola mu Prime Minister's office. Omusajja ng'ateekamu ssente omusajja ali mukulumukko ng'ateekamu ssente muwala ono. Omuwala yalina kitwandiyise respect eri omusajja ono wabula ng'ayagala nnyo okubaako ne byakola ye ng'omuwala otegeera ng'ayagala nnyo okgendako awutubikola biki kati omusajja ajja amugamba tugenda fulumamu mu ggwanga ngenda nyina gye tugenda ebweru bali mugenda mu nsi ekya Europe omwala ng'alowooza omusajja agenze ng'apaakinga busawaawo apaakinze ekiti banywanya akayagirizaako ng'apaakinga ekiti
ng'ayingira ku Stone City Jinja budde bakeera sawa nga 12 baali basimbudde nawo baatuuka ejjinja sawa nga mu kitundu boyfriend n'amugamba trip bagisazizzaamu ndi mukudda waka jukira teyagambye musajja ngenda Jinja oba ngenda kuva ewaka na omusajja bw'atyo kaliba y'omusajja akubeererawo provide yasasula ennyumba yakola buli kimu. It is best you do not get on his negative side. True. Because agenda tuke because omusajja bw'atyo ayagalwa bakyala bangi ate bangi baba mulaba abamwegomba bangi. Now because of the fear of losing this man omuwala yatuuka ejjinja n'agamba mikwano gye bannaye nkoma wano enkuba yali amwa respect iyo respect tugamba gino emyayo gyaffe gye ng'omusajja talina kyagambye nti kankusange waka gisa bagamba batazizaamu trip nkoma waka jangu kusaba ennakawa kakati gugamba siriiwo nze bannanga nno ndi Jinja you didn't tell me nze I had left even I locked the place and I went with the keys kakati nno omuwala yakwata boda enkuba yali etonya n'okutonya okuva ejjinja paka Kampala yagamba yajjako wiigi manyi babeera ne wiigi zaabwe enkuba enkuba bwegitonyamu eyinza okufa ate za bbeeyi ate ewunya oba ino gidrayinga tuma bagikole ki wiivu za bbeeyi muganda wange olunalo olugero lwalulala n'agijjako n'agiteeka mu kaveera n'alinnya booda n'eteta mpaka waka omusajja yamusanga ali mu shawa anaabako bulungi nnyo n'amanya nti omusajja akoze eki akomyewoko. It is out of respect for you woman to know that I do not want to lose this man. Kitegeeza nyina okwetowaza before him nyina omuleka nga bwe twagambye awulire nti musajja mu nnyumba eno. Kibi nnyo omuwala okuva mu nnyumba gy'osasulira ng'omulabirira n'avaamu nga takugambye. Si mu bubi wabula aba akutegeeza nti nyina we ŋŋendako going somewhere because you are accountable in case anything happens by the way you are accountable for so kikulu nnyo ekyo naye abantu abawala abasingira ddala obungi balowooza nti kuba fugabbi okitegedde so byebyo nno Shalom nga tukyali mu buufu bwe bumu okisinga gwe love surgeon would you advise omuvubuka ali mu myaka 22-23 okuwasa single mother eyazaalako topic nga nnene nnyo omuvubuka wa myaka meka 23-25 akola kalungi akola mu arcade akera kwirwa amasimu akola wa kiseka oba ne kyatu na kyakola ekimuwa sente atunda ngoye omwadvisinga okugivinga in to a single mother ngenda soka kuwa category nga 5 ez'abawala omuvubuka we balina okwewala category 5 ez'abawala ez'omuvubuka agala obba successful otandise okukolamu ku busente bwo saving a million omwezi embeera otandise ogitereezaamuko ovudde mu single room ofunye eddabo mulimu ekika ky'abawala b'olina okwewala muganda wange Shalom asookera ddala yekka owaakawo gweokola naye ku mulimu gwe gumu oba okola mu arcade oba okola mu office kibi nnyo kubanga osembeza omuntu gw'oyitako owaakawo waliwo ensonga lwaki abantu bagamba babasajja bagamba togatta mukazi na bizinensi waliwo okuubagana kuyitirivu nnyo okulyawo sokka owaakasooka omwesonyiwe because wagenda okubaawo favoritism egenda kubaawo nti awo yabikola because ayagala oyo awo webamukuzizza because naye yalya boss credibility ye egenda kuggwerawo ddala sooka weesonyiweko owaaka omulala gw'olina okwesonyiwa ye ex wo ex sooka omwesonyiwe nga mwayawukana ex ebiseera ebisinga akomawo ng'alabye essanyu eriri mu bulamu bwo otambula bulungi ebintu bitandise okutambulira obulungi waliwo ensonga lwaki ebintu ebyo bikutambulira bulungi nga taliiwo ex ayinza obba yalina ekizibu ekyo si gye ŋŋambye wabula omukululo guno gw'otandise okutambulirako ogw'okukola obulungi because at the end of the day if there was clarity y'okugamba nti omuntu ono twetadde waliwo abantu abagostinga obugostinzi oyo omutegeera n'akubulako oba n'afuluma eggwanga n'akoma onoga oba n'akatinga communication wabula ex wandi mwesonyiye because omukululo ogwo oba otandise okugulaba you have a straight pathway to success otandise okukula ng'omuvubuka ex sooka omwesonyiwe muveeko ogwokusatu ye ex w'abakyaliibo nga wamudeetingako nemwawukana nga bwe ndi wano Shalom oli kyali wange naye nga tubadde ffenna emyaka ng'ena mu myaka ena nga wafunako ku muwala n'obeera naye mu relationship nga mumanyi
nti oyo no girlfriend wa Shalom n'oyawukana naye siina mmukwatako. Abavubuka tebakimanyi. Abavubuka bamanyi okugamba omwizi azimbya ttwe. Abavubuka kye mulina okumanya nti emikwano gyammwe egy'abasajja gya nkizo nnyo mu bulamu bwammwe. Bw'oba nokyaliwo nga muvubuka muntu mukwatagana na mwenna ebiseera nga bwe nkugambye nti oli ku mukululo ogubeera successful otandise okukola bizinesi ez'enjawulo oteeka okuba olina mikwano gye egikusitudde okutuuka ku point eyo. Nawe okyaliwo oyo kibi nnyo okubeera ng'oli mu ex wo mw'ozannyira. Abeera n'endowooza nti munnaye wamwagala. Abeera n'endowooza nti maybe bwe mwalinga mwenna. How do you convince Mary to mwagala? Kyenkugambye nti mwesonyiwe. Agenda kuzaalira either relationship ye ne boy wo okuvaawo oba ye kennyini ayinza okuba akomyewo. Akumalirize. Waliwo ekintu ekikomyewo kyakola kyayagala. Namba 4 ye mwana w'omuwala ayenjeera. Tubadde twogera ku Freedom 1. Ndi wano tugajinja wiiki ejja. Tava mu bbaala alina emikwano miyitirivu. Girls night basiiba mu bawala. Ntera nnyo okulaba vidiyo z'abaana ab'obuwala abo nga bali mu they have cliques mwe babeera omwo ne banyiinya obubina n'olaba vidiyo nga zikontwate abala beerwabinga n'okwerwabinga. Beewa amagezi abo boolaba. Beewa amagezi be bagenda owa omukyala w'amagezi tiweno naakuyamba ki? Oyo akuyamba funa n'omuntu omulala. Nedda funa tiketi ogende Dubai. Funa tiketi ogenda okole muveeko talina kyakuyamba. Dubai gyagenda waliyo relationship agenda kukola emyaka 3 akomewo ng'ayagala ggwe afuuse ex nti nkomyeyo munnange. Bamuwa amagezi. Tugambe ex tumwewale. Ex soko omwewale n'omukyalo oyo ayenjera agenda funa ebintu bingi byakomyawo ewaka. Ayenjera. Shalom badde okimanyi nti abawala abasingira ddala obungi abalina amaduuka mu bibuga eyo. Basajja be bagasasula. Bakola mu town. Kyo kinjogera bulijjo. Kwegamba the freedom that woman atakoze sero olunaku yonna. Abalya. Kali baawo, kati zikukaaga bali ku fruits. Yatumiza dda fruits. Wabategeye. Mbamanya wa mu town. Sharifu nkuluniddeko nnyo. Buno obudde kati bwa kati Sharifu ali awo mbizigo. Kati buno obudde bwa fruits. Omukazi ayina eddembe ayenjeera mwesonyiwe. Bintu bingi byagenda okuzza ewaka nga tebyalibaddewo. Waliwo ensonga lwaki abavubuka basingira ddala obungi abakozemu ku ssente abeeyagaliza. Agamba omuwala tokola nja kukulabirira beere ewaka. Alina bingi byalemesa omuwala oyefuna. Yefe nga mamijje. Set on my kids. Njagala obudde nja kukulabirira. Nja zikuwa naye omwana oyo. Omwana namba 5 single mother. Single mother wandibadde omwesonyiwa. Especially ng'oli ku mukululo gwo ogubeera obulungi. The right path to prosperity and success. Gulimu ebizibu bingi nnyo ogwa single mother ogwo. Simanyi oba tulina obudde. Naye kisookera ddala njagala abawala basooke bategeere nti actually kansonga ku ensonga lwaki omuwala omuvubuka ono alina okwewa. There is a reason as to why very many men don't want to be parents or stepfathers. Excuse me. Eri abaana bana baki? Abato abazze ne basingo mother. Mu 1972 waliwo evolutionary biologist bamuyita Robert Trivers. Robert Trivers ayina theory gye yawandiika bagiyita parental something theory. I'm forgetting the theory. Wabula yogera ku baana. Kyategeeza mu theory n'agamba nti abasajja basingira ddala obungi tajja kwagala nnyo kukuza baana batali mu mukululo gwe. Era ajja kwagala nnyo kitwandiise genetic legacy. Genetic legacy y'omuntu akuvuddemu ggwe nga Shalom nti Jaden wa musaayi gwange. Kijja kuba kibi nnyo oba kizibu nnyo gw'okkuza omwana wa Otis ng'osobola okuzaala owuwo. Because bw'oba ng'osigadde ku mukululo gwo oba legacy yo ggwe okakasa nti ne Jaden ajja kuleeta omusaayi mu kitambulirako. Abasajja bangi nnyo abali mu kiko ekyo abagenda okuba nga tebaagala kukuza baana b'abalala. Si mbubi. Wabula it only educates the point nti ayagala kubanga omukululo gwe gw'omusaayi agwa because the more you give resources to this child, the more you're not going to have resources. Nagambye omwana liability. Ajja buzisente amwana nsaasanya. By the time a woman who is a single mother wants a relationship, she wants to settle. She doesn't want love. She wants to settle. By the time a woman, a single mother, wants a relationship, she wants to settle. Tayagala love. Abaana basingira ddala obungi abato
abafunye abaana bano basingo mother bafunye abaana yamufuna lwalaavu yali mukwano mungi nnyo mwana n'amulipa nga beerabidde akapiira oba bakakabaali bakasuddewa naye nga bakeerabidde mukwano gwange Shira Price omwana yali walaavu teyali wampanku walaavu ng'amwagala bya ddala omusajja yali waki sajja yali amwagala abalala aba virgin mbeerera gwe gusoose ne bamunaakinga mwana amukwate penalty agamba naye saagala kujja mu lubuto lwange ngenda kufa agamba oke tuzaale oba omuvubuka okuyitamu obuyisi n'adduka n'abiseera ebisinga abavubuka atuuka ekiseera n'atya n'agamba buvunaanyizibwa buno naye nagambye omwana liability because nga bwakafuna olubuto bwoda tugende mu sikaani etaano gikutte sikaani etandikirwako aye ne dokita alina consultation fee sikaani ewedde nti kati tulina okubuulira sikaani ekivuddeyo liability omuvubuka atuuka ekiseera vitamins twalayo kano supplements omuvubuka atuuka ekiseera ng'atya atiira ddala kyetwandiisa obuvunaanyizibwa n'adduka so single mother yenna yandibadde yeege nga tannafuuka single mother wadibadde weegendereza obupiira bukulu nnyo because Shalom nze ntera nnyo okukola research fe abakola research bw'ogenda ku dating apps ezisingira ddala obungi zino zibadu zitinda biyitirivu ate ne Uganda bitandisa okukula ebimu bya WhatsApp nti nkufunye oli anvadde but abantu abasingira ddala obungi abali mu abakola research ku dating apps research alaga nti about 40% of men baswipinga left ng'alabye nti omuwala ono gwali naye ayina omwana ebitundu 4 ku buli 100 bigenda boyina omwana ebitundu 4 ku buli 100 bigenda kugaana chali wange katika ntambi abadde bw'obanga oli mukazi oyagala Frank Ntambi tomugamba mbu nina omwana naye guba mwenga agukulekera swipe left tayagala mukazi yazaalako baliko obuvunaanyizibwa bungi nnyo si babi bo ng'abantu wabula obuvunaanyizibwa bw'obubagirako obutikka omusajja nga bwe tuwagambye musajja akula myaka 24-25 agezaako kuteeza omukululugu bw'omuteekako ettofaali lino erizitowa ligenda kubeera zibu nnyo gyali nga bwe nkugamba nti 4 ku buli 100 ku buli basajja 100 4 bagenda ganedda sigenda musobola nawo bano 6 basigadde bayinza okweteekako ne bajja kirabira ddala maaso eventually it will come out sijja kusobola wano I beat more than I can chew here let me go nanyiga left ekyo kiva ku kintu kimu nze ndowooza abawala tebeeteekateeka abawala tebeeteekateeka kubeerako mu ngatto za provision kubeerako mu ngatto za musajja nno waba afunye omwana kimukakatako kuba nti ayina engeri essente z'ateekawo oba ensa gy'ateekawo ensawo gy'ateekawo kubanga egenda labirira omwana ono kikulu nnyo gwe ng'omwana obuwala okubanga weeteekateeka because Shalom ngenda kuwa ekyokulabirako okimanyi nti omuntu bw'akwata miliyoni emu okumala emyezi 12 abaana obukadde 12 sikyo bw'okwata akakadde ko kamu n'okateeka kukagwirawo n'oteekako Aston Villa okukuba Chelsea Liverpool okuba Man City West Ham okuba Arsenal oyinza ovaawo ne miliyoni gaago ogafunye mu weekend egi waliwo oli asonze miliyoni 12 mu mwaka gumu zonna ssente ne waliwo asondedde ebbanga yeerumiza webale nnyo waliwo azifunidde mu wiiki emu now engeri abantu ababiri gye bagenda ospendingamu ssente yanjawulo ono agenda kubanga basoke bampe Jack Daniels kyobola obeera mu bereya naye ono owe12 agenda kukwata emitwalo gye10 ogikuwaako obubi bwegiti abantu beewusa kankugire mpolampola engeri gy'ospendingamu ssente ng'ozifunye kivubi n'engeri oli gy'ospendingamu yanjawulo they are very different oli ateeka ali kyetwandiise pragmatic ali pragmatic nti buli kintu kyakola kiri calculated tamala gakola naye gwe bw'ofuna 5 osobola oweerezaako maama 5 bampadde miliyoni 10 nga mama wange nakomajo muwa ku ssente nga wali wagala dining yali yammeka busawo kitundu gumu kitundu nga sawo kitundu n'oweereza katugule dining eyo bwe kiri engeri ssente zino teziggwawo yanjawulo ku zooli bwe ziggwawo ne relationships bwe ziri nti ono w'emyaka 12 asobola okubeera ne ka girlfriend ke nga bavudde mu high school nga beeyagala bali myaka nga 6 enteekateeka gye bakola okuzaala
yanjawulo n'ono afunye mu bbaala nti Kigayi nakirabe kyakabi ngenda kitega olubuto Kigayi nakirabe kyakabi nakutte Kigayi kiri muki no chemistry no connection gw'ofunye Kigayi owulira okyagala oba n'okulya kale ng'okyagala nnyo ogudde mu laavu ogudde mu shalom kasajja kagoggoofu kawanvu. You're not pragmatic. You might end up a single mother. Wabula oli n'omuntu agamba nti relationship yaffe tugizimbidde ebbanga. Kuva sinya 5. Do we need a child right now? Do we have the structures to have a child right now? Tuyinawo kasente. Gw'omwana n'omusajja bwe mubanga temuweza million at least 5 mu akaunti zammwe. Temuzaala. Mulindeeko. Nagambye omwana is a liability. Atwala ssente okusinga bw'ayingiza. Abantu basinga nnyo okugamba nti omwana ajja n'esimana n'emikisa gye. Omuntu ekingamba ngenda muwanda eddusu mu face. Bane banyiiza. Omuntu yenna alingamba buli mwana n'omukisa gwe nja kuwanda eddusu mu face. Ekiryo kikyamu ddala. Omukwano, you don't need to be pragmatic. Wabula ebintu ebirimu okuzaala, you need to be pragmatic. In simple terms, you have to be calculative. Beerako n'enteekateeka gy'okola kino kibaawo zibanga equation za math. Senga aganya okusindika. Waliwo sente z'operation. Waliwo section. You have to. Kyonganga mukazi wange ali lubuto. Naye senga agaana okusindika. Kwanza lule newunya abantu. Nomanya omukazi ali lubuto from mwezi okusukala banira myezi 3 ne mutuko okuzaana kubira sente omwole ogule baafu bwekiri biwula limunaye ndi lubuto wano njagala panado soro yankubira essimu mantu yambe nyagula baafu omukazi agenda kuzaala sinaawo sente otanga lumaze emyezi 9 byebyo nno Shalom kubanga abantu basingira ddala obungi tebatwala budde kulowooza ku decisions bagenda kukola tumala gakola Now ekintu ekyo kigenda kufuula single mother and in turn abantu bangi bagenda kwebalama because buli kintu kye tukola is a record on ourselves. Bwemba nfuuse single mother katugeze omuwala afuuse single mother, it's a decision, it's a sign that they made a bad decision. Now abantu bagenda kujajinga lwa nsobi izo embi. Abantu bisabe bisinga tebakujajinga lwa nsobi nnungi. Manya lwa bintu birungi byokoze wabula ensobi izo z'okoze. Bwe ngenda nenziba ssente nyinza obutakola mawulire wabula we bakuba amawulire nti nayenze ku mama kabiti nyinza okukola mawulire kubanga ndi mu field people look up to you. Abantu bagenda tulaba nnyo olw'ensobi zaffe oba tupima nnyo olw'ensobi zaffe okusinga ebirungi bye tukoze tebamanyi birungi bye nkoze na mama kabiti myaka 6 tebabimanyi naye ensobi emu egenda bamukwatidde mu lodge bwe kiri. So it is very important as a woman to be intentional with your decisions. Buli decision you're taking. Bino bye bimu ku bintu abazungu bye batuyambye okukolako muri family planning, omuli okulonda abasajja obulungi. Tolonda bulonzi nga alonda ssente nti nasanga Shalom mu bbaala nedda. Shalom alinako ewe waabwe. Ayinako maama we waka. Wadde omulaba serebu nti agenda kumbeerera story ya Chaliwo nagirabye ya Frank Antambi. Omuwala alaja. Kana jogerako. Dakika tono. Sijja kugisukkamu eyo yo saagala giyingira. But no wabeko mvuka kyayiga. But you can see that not to go to his side. Nengo osobola okulaba nti very many women make a decision of what they feel. Nga gye twayogeddeko nti mpulira. Sayinzi zonna wazirabye nti munaye omusajja yali akola bwati ne bwati. Yanjalira obuliri nannaze ebigere kati gwoba osuubira. Bye bafunise embuto ez'amangu. Bambi afaayo. Ampeza have a good day. Nafuna olubuto kwa have a good day. Have a good day. Tomanyo omusajja ono kasente kayi. Bayiza abakyala batupima. Abakyala atupima n'amanya nti no ku sente zannyonoonirako ebintu byakola. Ne malamu tekati mu kipo olubuto wenti. Isaawe naleka asobola okulabirira omwana. Bamanyi n'okkanga munagana ndi lubuto alabe kyokola. Reaction yo. Ate ekyo nze saagala nnyo muntu agezesa. Era bwe nsanga omuwala n'agezesa musima namugambako ndi lubuto nga njagala kulaba oba njagala batanjagala. Bwe bamukyawa nkuba ne mu ngalo. Nkuba mu ngalo. You aren't will. Nkuba mu ngalo because kati kyoyagala okifunye sikyo? Bakukyaye. Otegedde ndi omusajja ati omwana era akukyaye oba akuggyeko oba agositinze. Abamu babagana n'obugana ndi lubuto nkubye essimu okumala ennaku 3 tannanziramu because namugambye ndi lubuto. Naye nabadde mulimba nkoze ntya abona akafuna nga 8 omwaka gumu kuno.
nabadde mulimba just kulaba reaction ye ne kati yadduse ate nasigala nga akyamwagala anti baba bage kasi flaga bagala ddu abawala baagala nnyo okumanya nti omusajja anjagala kino bakirabira ku bikolwa omusajja ankolera kino ankolera kiri ankolera kino bakiraba nga bakebera amasimu yensonga lwaki abawala bakebera nnyo amasimu kukakasa nti ono anjagala teri mulala oba tanjagala batega embuto nakugamba nti ndi lubuto kulabo bashalamu mwana asigalawo oneetiisaamu oba oyagala kubeera ng'otandika famire nange bagezesa agezesa kintu kimu anjagala obulamu bw'omuwala bwonna bwonna bulivolvingira ku kintu kimu anjagala era kasita akakasa nti omwagala mwojja olabira ng'akola emirimu mwojja olabira ng'akugamba tufune olubuto yakava mu lubuto akyalina nakawere naga twongereyo omulala tuzaalire ddala naffe bubiri tumale tukiveeko ekyo because ye awulidde muli mu mutima nti akola ki nti omwagala era awo nkugambira nti it's controversial ebiseera ebisinga wabula kirungi nnyo to play on both sides of the spectrum omuwala omulagamu nti omwagala aye n'omulaga nti tomweguyamukko oli awo muzanyisizaawo and she's always going to be on her toes onaganye kati simutegeera mbanya gye nyangambako wala ashamu have a problem you're unpredictable why would you predict me omusajja yenna olina okuba nga oli mysterious tolina kutegeera bw'otegeerekeka amangu bye biseera ebisinga okujogebwa kwogenda oyiswamu bagenda baba bakumanyi nti Shalomu ne bwenzira leeti oweziba saawa mu kitundu ajja bba atuuse ewaka byonna byakola emisana engombe eyo bagimanyi waliwo baddeko n'omuwa ogezesa esimu agenda gikwatiramu erina buzibu tandike nakukontinuwinga tugambye wali ku abaala bwakafuna bali 8 omwaka guno nali ngezesa omwaka guno andi kati omanyiye mba ne ba client bangi nnyo kale abajja oku they want to seek some advice. I wouldn't call it advice but opinion yo ensonga lwaki bajjeewo abantu nga ffe balowooza nti opinion yo on subject matter relationships and love ematalinga oba olina kyotegeera now era ebiseera bisinga nyina sessions zange zentera okukola session ezo za mitwalo 5 dakiika 3 ng'oli ku simu nange ne twogera naw abawala bangi nnyo batuuse mu mbeera ng'ayagala kugezesa musajja oba amwagala akakasize ddala era bamanyi nti omusajja kyasinga okutya lubuto era omukyala amanyi nti kasitamba n'olubuto n'omuntu tuli ffenna tuti mukutte bwe tuti because omwana oyo wakubaawo lubeerera in case waliwo obulamu omwana oyo atugatta nawe okugattibwa okuba kimanyi nti abawala tukutya nnyo ffe nga abavubuka because it comes with responsibility, it comes with acceptance nti omuwala ono society ekimanyi nti nze ndi naye ali wange because omwana bw'awogana nti ndi lubuto abafunye ebintu bibiri omulundi gumu abantu bagenda kukimanya nti webaka naye ensi yonna etegere nti mama Jaden ne Shalomu beripa bulungi nnyo ekyo kyaba asoose okufuna kiba kitegeeza ali mu relationship naawe oyagala oba toyagala yensonga lwaki bagenda ne ku poliisi agambe omusajja yanfunisa olubuto naye tanjagala alina otegeeza ensi nti omuntu ono yanneebakako ali nange there is a relationship there. Ekyokubiri ogenda muzaalamu bw'ozaalamu mukyala yenna kitegeeza nti mugatta omwana bwe muba mugatta omwana waliwo omukululo gwa legacy gwe twayogeddeko nti omwana ono alina gundi yammwe lineage atambuza omusaayi gwammwe kitegeeza ne provision oba okulabirirwa agenda bakufuna so ebiseera ebisinga abawala bangi nnyo bakola ekintu ekyo njiyita nsobi nze okuba nga oyagala ogezesa omusajja bw'atyo tewetaaga bintu bingi okulaba oba omuntu akwagala oba takwagala ate ekirala buli lwogezesa omuntu okulaba oba akwagala oba takwagala naye atandika okwekengera nti lwaki afaayo nnyo okulaba nti oba mwagala oba si mwagala alina kyagoba okutuukako ayagala bufumbo ayagala kunneesibako ye abasajja basinga obungi yakirabanga kwesibako abasajja ensonga lwaki bakirabanga kwesibako Shalomu buli bw'ozuuka ku makya obeeko n'ekintu kyozza mu linnya lyo buli kintu kyokola kiri mu linnya lyo business eno eri mu linnya lyo kitegeeza ne sente zivaako ziri ku linnya lyo you're putting a lot on your name on your business na buli muntu w'abanga ashakinga erinnya lyo lino oba bw'abanga alizanyirako otyamukko
Ensonga lwaki abavubuka abasinga obungi nalabako VDM nga bagamba Bruno K atiisatiisa omuwala amugamba nti toddamu kwogera bintu ebyo. Tuddamu byogerako manye erinnya lyange ebbanga lye ndizimbidde. Walabyeko omuwala agamba manye erinnya lyange ebbanga lye ndizimbidde. Because your name as a man matters a lot. As a man it matters a lot because it's the same name that you're going to give your kids bagenda otambuza omusaayi gwo mukulu ogenda gutambulizaawo. Kyovola bakikulu nnyo abaana b'obuwala okuba nti bategeera nti okugezesa kuno is not the prime way of finding out if this man loves you or not. Kituufu. Katwogedde ku basingle mother. Akati also would you advise mu dakiika ntonotono would you advise a young girl 21 years 22 years to go in for single father? Single father talina buzibu yadde. Single father nkiddamu talina buzibu yadde. Single father ye muntu because abaana bonna baba ba muwala baba ba mukyala mpaka nga balina emyaka nga 9 ku 12 kasita bafuuka abakuzeemukko family y'omusajja ebakima abaana baffe omusaayi gwaffe gwe wakuze oli myaka 9 ebika bijoga omusaayi gwaffe omwana waffe mulete mukumanyagana obaleeta ddi kyokka badde single mother n'omusajja taweeza yadde n'ekikumi naye bajja ne bamukima ne bagamba omusaayi gwaffe family zijoga so abasajja abaana bano at the end of the day bayinza kusinga kulabirira gwe ng'omuwala wabula abaana ba musajja nabwe kityo nti omusajja ebiseera bisinga bw'azaalayo kadoogo kano newaba talinako asobola thrivinga mu society because at the end of the day nga bwe nagambye nti alabirira mwana wuwe nga Robert Rivers bwe yatugamba alabirira mwana wuwe na omusajja yena bwaba ezize bw'abanga ali comfortable n'okuba nti alabirira omwana owuwe ng'atayagala kwongerako kitegeeza yeesobola okwongerako nga bwe nagambye nti abawala abasingira ddala obungi ba single mother bayingira relationship kusettlinga ba single father ayinza okuba nti tayingidde relationship kusettlinga asobola oyingira olw'omukwano ali mulaavu afunyeyo ekyana kimuwunzaamu kaawo nagaba naye ekyana kyazze n'atandika okuba nga abeerawo so single father taliiko buzibu bungi nnyo wabula amazzi gakulukutira nga bwe twatandiza yatugamba nti omuwala abasinga obungi you can never be enough for your man. You can never be enough for that person. Because ekisinga olumira ddala abaana ab'obuwala kubeera nga ozze kuwumbawumba ku musajja ono single father omunyiga ebiwunda ebyaliwo ate naddayo wa maama w'omwana n'akwatamu ate ebivubuka bingi nnyo ebikola ebintu ebyekisirusiru bwe bityo omuntu bwakukkiriza ng'oliko obulemu mwagale nnyo bwamambushalom olina ekimwa omuntu bwakukkiriza ng'oliko obulemu tomusina kweyisa bubi awo wenyini wenjagala osinziira okusooka okwebaza buli muwala eyatwagalako nga tetulinamu yadde kasente yadde erinnya twaliko obulemu ng'abavubuka mu high school musala nviiri muzimayako ka bulashi n'omwana agamba nkwagala wala yobeera n'omuwala ng'omalako n'omwezi nga tomuwadde yadde n'omutwalo naye ng'akyakwagala nze ngamba ziba mpewo za bwavu gazima omuwala si mpewo za bwavu abawala nagambye baba bakutegedde akutegeera ekimuwugusa kino ye freedom gye twayogeddeko eri avuddewo agenze mu mikwano gye otisaakuwa kino bakola ku radio tebalina ssente nze gyankulaga ekyana kya paalamenti ate gwe erinnya tebakututte bamanyi no batambuliza ku WhatsApp am selling this one bakuweereza bamanyi batambuliza ku gundi ku masimu bakugambye am selling Allahumma salli owedde alina omuntu we so nze njagala nnyo okwebaza abaana ab'obuwala abatwagala nga tulina obulemu obutaba na ssente bulemu okuba nga totegeera kaliipa bulemu okuba nga totegeera mukwano ngeri yako expressingamu mukwano bulemu because wali abavubuka abali eyo ng'alina omwana ng'amwagala naye nga tamanyi kyakkola kumulaga nti amwagala ngamba omwana mwagala omuwala oyo omwagala ogenda okukola ki okulaga nti omwagala wali abantu abavubuka abamu nga they don't know how to express love obwo bulemu you need to listen to people who know things like that tufunye ligo tandikira omwezi ogujja
obulemu obulemu mu mukwano bukulu nnyo okubanga tomanyi kalipa obwo bulemu toyina ssente bulemu because you know money makes everything better bw'ofunamu kasente Shalom engoye zoyambala zaawukana ku zino zoyambala bw'ofunamu kasente kasikini kameremenya emmere ekyuka ebifo by'owangaliramu bikyuka abantu b'omeeting nga bakyuka because you've gotten some money you change circles because of money na bw'obanga toyinaamu bulemu if you don't know how to express love bulemu bantu bangi abali mu mukwano ng'omuntu amwagalira ddala ebyaddala naye ng'ekituufu tamanyi kyakkuba kati nkola eki yakubira n'okkubira nafunako abavubuka nga 3 bankubira ku Valentine nagamba oti sinamu akasente kange weekati ne bambuulira ssente nagamba ekituufu kiri nti simanyi kyakuwa omwana ono ku Valentine tamanyi nti olina okusooka okumanya omuntu ono okutegeera biki byayagala osobola okugula essimu omwana nakugamba nze mbadde saagala ssimu naawe njagala wiivu ng'essimu yeemumala you're trying to express love gw'onyiiga nemuwe essimu bakuwandiikira ebbaluwa nemuwe essimu n'atasiima abawala nga babi naffe ntubuukira abawala babi nnyo omuntu akulembeza ekintu nti namukolera ebintu bino n'omuntu oyo teyasiima teyandibadde ye tewategeera byayagala singa amanya bye yali ayagala omuntu ajja kusiima ng'okoze ekintu kyayagala wabula gwe buli wookola ekintu kyo ebiseera bisinga tukola nnyo byetwagala okwagaza tukolera nnyo abantu byetwagala mu kifo ky'okukola bye baagala ffe tukola nnyo byetwagala Shalom okimanyi nti obeera ne mukyalawo omwagala nnyo oli muwagizi wa Liverpool n'omugala tugende ku kibanda tulabe omupiira gwebuuzaamu bayagala olaba omupiira nedda abantu bogenda osanga ku mupiira talina gwasobola kuba na mboozi naye yadde n'ogo agenda kuba ku ssimu ye gugwaddi banno bakusange bakugambe ne bannaye akakyalako kalina empisa embi tekabuuza bantu kabeera kali ku ssimu manya bwalamu bwabujjawo but she is in a situation where she does not want to be but because she's in love with you she's going to go with you mu kibanda mulaba omupiira kyokka nga ate wali mugabe munnaye mwangenda kukiringamu ne baboyizi bange tugenda kulaba mupiira kankomewo n'ogenda wabula mu kudda n'omuleeterayo akantu kayagala wategedde ayagala nnyo ka ice cream ate agenda kukwagala nnyo okusinga ng'otambudde naye by the way because omulese mu situation gy'afiiringa comfortable ogenda okola ebyoyagala ebiri comfortable okomewo omukazi wange kamusanyusa nnyo ak'ebinyeebwa bulwaddayo nga kachokoleti k'ebinyeebwa weekali muweeyo kachokoleti ka dark chocolate ako kalimu aphrodisiacs ezongeza omwoyo gwa kalipa ekiro agenda kwagala okwenyi mukawuliddaako kaddaaka chocolate buli kiro dark chocolate kano ka wine red wine oyo mulungi nnyo mumutegeere teekawo eccupa ya red wine bw'abanga tanywanywa nnyo mulimu abawala oteekawo eccupa akomawo ku makya ng'eweddewo tolina mugira bizi tetugaya sukkaani tetujja kusukka waawo tubadde ne Rogers Otis love surgeon akugamba kyolina okuwulira ekijja kukunyiiza naye ng'okyetaaga eddagala erikawali eriwonya bingi etwogeddeko tujja tumukomyawo ojja tuwangayo obudde alhamdulillah tusimye buno bw'otuwadde bw'anaaba asiimye mukama atuwe musiibe kagwirawo mugaba amakoona kwegalya amakoona tulina options mpitirivu nnyo bw'oba nga ayagala siba betting genda kukagwirawo.ug ojja kuba buli kimu okifuna ayagala okunfollowingako ku social media is Roger Otis that is TikTok buli wamu Roger Otis olina okukakkanamuko bw'obanga olina message gyoyagala otuusa kakkanamuko era abasajja njaga mbabuulire ewaka eyo kakkana buli lwoyomba oba weetadde ku level y'omukyala nze nayombanga nenzira n'emmere allah kibi bakwagala olina obulemu busule bulungi mweraba kati tugakwata aka TikTok